nga tuli wamu tuwadde ensalesale ya ssaawa 48 tuwadde ensalesale ya ssaawa 48 gavumenti ya Mwami Museveni okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna abasibwa mu bumenyi bw'amateeka nkaddemu nga tuli wamu tuwadde gavumenti ensalesale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna abasibiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni ensalesale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka, era ne tubakubiriza mu ssaawa ezo okugondera ensala ya kkooti ensukkulumu okuta abantu abo kubanga tebalina musango. Ekyo bwe kinaba tekikoleddwa tugenda kulangirira ebikolwa okwetoola eggwanga lyonna ebiruubiriddwamu okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni okukola ekyo amateeka kyegagiragira okukola n'okukomya obumenyi bw'amateeka buno. Mwebaleme mwebali ddala basebo ne banyabo. Court ruling. If not, we shall announce a series. If not, we shall announce series of national actions to rise up, for people to rise up and end this impunity. We thank you very much, and we call upon all Ugandans to join us in standing in solidarity not only with Dr. Kizza Besigye but with other prisoners of conscience that are still illegally held in prison. Mu Luganda tubebaza abasebo ne banyabo okuba nga bwe tukuŋŋaanye wano abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo ne bammembazi b'ebibiina eby'enjawulo tukwataganye awamu twegasa okuyimirira awamu mu baseruga ne Dr. Kizza Besigye n'abasibe bonna abaasibwa olw'ebyobufuzi olw'endowooza yaabwe era nga bakyakuumibwa mu makomera mu bumenyi bw'amateeka oluvannyuma lw'ekkooti ensukkulumu okubata. Tunyolwa nnyo era tukwatiddwako nnyo olw'embeera y'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye gye bulimu kati, era twategezeddwa nti n'abasibe abalala bangi bali mu mbeera bw'etyo eyeraliikiriza. Tusiima nnyo bannayuganda bonna n'abantu ab'ensi ab'enjawulo abatali bannayuganda abavuddeyo ne bayimirira Besigye wamu n'abasibe bonna ab'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi. Tubeebaza nnyo abayimiridde nabo mu bigambo ne mu bikolwa.